Harriet Nantale omutuuze w'ekigagga zooni Nateete mu ggombolola y'e Rubaga tumusanze n'abaana be nga bakonkomadde n'ebintu byabwe nga tebamanyi wakudda. Ono y'omu ku bamenyeddwa ennyumba zaabwe mwe babadde basula mu kitundu kino. Nga beetoolodde wali wentundira kuba mbadde ntundira awo engoye nga wenkolera. Ne mbabuuza afande kiki buzibu ki kiwano wonna tugenda mmenyawo koze yi wano twagulawo waffe nti oba wammwe ffe tetwagala mmanya. Tumenyedde ebintu wano badde nyinawo paakingi nga kuliko n'abapangisa abapangisako aba hoteeri byonna babimenye. Abantu abakoseddwa bagamba tebaafunye kulabulwa kwonna. Ffe tebatuwoningangako bazze buzzi abagamba bava Navulu muno ttaka lya poliisi bo bwe bagamba. Anga ddala omuntu n'ogamba poliisi yezze n'emenya mwene embeera n'omenya omuntu wasula nga tomuwoningangako n'agaana bugaanyi. Mu kiseera kino bagamba tebamanyi na gye bagenda kudda. Tetukitegeera kuba tetumanyi we tulaga. Abantu abandi badde batukuuma ate be batulwanyisa okuba nga tukola ki tubeera mu mbeera embi. Embeera eno mbi nnyo. Tugenda kuddawa nga tetulina gye tugenda ne ku poliisi tutyayo kubanga yali abapoliisi be bamenye. Abamu bagamba mu kitundu kino bamazeemu ebbanga erisukka myaka 2 nga balina n'ebiwandiiko. Tetwagula ku muntu wa poliisi twagula ku mukyala Gwannaziwa twagulako era n'endagaano zaffe mukadde wange yagulawo era wenkubidde. Omuntu yenna alina kasita atwala okukwata emyaka 20 kandi bw'okigeza kati ali myaka 2 bw'ogamba 12 abamutuuze myaka 20 waali ali ku ttaka okwo n'omupoliisi abaliwo ku nkigo ze batuuze wano bagamba ti abantu bamaze emyaka 12 poliisi yasookedde babega kati bafuuka batuuze. Abakulembeze mu kitundu kino bavumiridde ekikolwa kya poliisi okumala gagoba abantu. Kati abaana batuusizza baabano kugenda kusoma ebintu biri bweru biibyawo abaana bagenda kusoma kiseera kya kusoma bagenda bodisayo ki bajje mbukye enzigi nakumenyamu kujja kubagiridde birala ttaka lyabwe n'eri kopawundi kati baabano bali mu mayumba g'abantu. Taganire wamu ne meeya twataganire wamu ne Lord Meeya tukusaba obeeyo mu nsonga zino azingiremu mangu ddala kuba bagambye bakyakomawo okumenya ebizimbe by'abantu abalala nga mulaba kyaki eri awo nga mulaba n'amayumba g'abantu abali wano ku ttaka lino bagambye bakyadda. Ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeezezza ng'abantu bano bwe beesenza ku ttaka lyabwe mu bukyamu. Ekitongole kyena n'omuntu wa bulijjo ateekwa kukikola kikyo ebintu byo oteekwa kukuuma eteekwa kubeera mu ngalo zo ng'ananyinizo. Kati ffenaffe poliisi kyetwakoze twagobye bano ababadde bali ku ttaka lyaffe ne tubagoba. Naye wadde abeemulugunya amagezi okuddukira mu kkooti bwe baba balina ebiwandiiko. Yena yeemulugunya oyo yena yeemulugunya anti twabagobye mu bukyamu ng'alina ebiwandiiko ng'alina ebyobwogerako anti yena nyini kifo ekyo tumusaba agende mu kkooti tusiisinkane. We tuviiriddeyo ng'abantu bano bakyasobeddwa ew'okudda.